Ebimu ku bintu Bannayuganda abakolera Juba basinga okukayanako kwe kukwatibwa ab'obuyinza mu ngeri ezitali nnambulukufu bulungi, okutulugunyizibwa, okusibibwa n'ebiringa ebyo nga bino byonna bikolebwa ab'obuyinza mu South Sudan. Bo baddereeva abagenda e Sudan balumiriza nti babaggyako ensimbi mu ngeri y'okubabba, emisolo egyabinikibwa mingi so nga ate ne road block nazo ziyitiridde. Kino kikyaviirako abakulu ba poliisi mu Uganda ne South Sudan okuteekawo engeri gye basobola okusisinkanangamu bateese ku ky'okumalawo okwemulugunya kuno. Olunaku lw'eggulu Ssaabaduumizi wa poliisi ya Uganda Lt Gen Kale Kayihura yasisinkanye ne bafaananyi emirimu mu South Sudan Gen Kale mu kibuga Gulu okwogera ku nsonga zino. We are trying our level best to put possible arrangements so that our city Juba become more safe and more secure for everybody. Ono yagambye nti bali mu kwekenneenya engeri Abasudan abatulugunya Bannayuganda gye basobola okukangavulwamu wamu n'okuliyirira abasuubuzi abafiiriddwa emaali yaabwe. Ye Kale Kayihura agamba nti wadde kituufu olwo Bannayuganda abatulugunyizibwa naye ate waliwo n'abo abamenyi b'amateeka. Ategeezza nti kyokka musanyufu kubanga abamu ku bantu abenyigira mu kwekalakasa mu Kampala kati bali e Juba beekubira byeyo. In fact, for me, I'm very happy because some of those youth and great youth who were causing me problems in walk to work, they have been absorbed in it. They are now working. They are working now in South Sudan. So I'm extremely happy and I saw some of them when I went there, and they were greeting me, very happy. South Sudan ne Uganda zikolagana nnyo mu by'obusuubuzi okuva eggwanga lino lwe lyatondebwawo mu 2011. So let's keep it for sure.